owa Africa. Bana Uganda mwenda bwangala kusamazinga Africa mbala musizako. Mukibala kwaje mutosake ngalo kasuye muri bulungi. Ensi mugira bwetambula, Africa mugira bwekyukira ko speed. Kati nno gwabadde akyagawumbidde ng'okyali mwaka buusabuusa. Kye kiseera otere oyambala ebyambalo ogiye mundu zo tutere tugende tulumbe kubanga tutandise okulaba ku bibala ebiva mu struggle mwanguwe ensi zitandise okwejjako ba dictators ffe tusigadde. Kati gwaliyo nga waggwamu amanyi nkuwaga wasituka tutambule embeera tejja kugana kutambula situka. Olwono sijja kulwawo njagala genda kuba na Uganda bawangalire Kenya, Tanzania, Burundi, Congo, Rwanda, South Africa banamba la musizako nenfundikira nga mu Uganda. Bana Uganda bonna bawangale mu Uganda bala musizako mujebera ko jimutusaka engalo. Abavuzi ba boda abakola mu butala bali mu office abasirikale mwenna ba police na buli kimu bala musizako mwe bali kwagala gwanga lyamwe. Naye nga ngenda kutumira kensu sonyo abasirikale ba UPDF mwe mutusiriyeko omusajja ono ekyokukola mukimanyi. Bana Uganda balinze mwe muli awo mugawumbidde naye ensi zisigadde basajenti bali mu kuwamba kyokka tulina ba general, tulina ba corporal, tulina ba lieutenant, tulina abantu bangi nnyo ne muganyo okukola muno mwine okukola sonno kirije muli ninga batumidde ku bana Uganda mwenna aba boda onna muli mbala musizaako buli stage woli mu Uganda kola musizaako abalimi abatembeyi ababazi abavuzi ba taxi abavuzi ba birole trailer buli wonna woli ngoli mu na Uganda yagala Uganda nkola musizaako. Bangana nga bali mu South Sudan mbala musizako ezo nno sijja kulwawo zidakika zentiro kozesa nya zokka okubabuuzaako mwenna nga malobazingako. Kati wolu papula ne kalamu njagala uwandikire ebintu wansi byengendo bawa nga nsooka n'ekigula LUJJI. Naye nga sinaba wa kigula LUJJI njagala muŋŋambire omukyala Janet Kembabazi mama assassin mother of death oba mother of death aleta akatafaali kakatuuze wano. Mbagambye muntagingire mama assassin Janet Kembabazi mother of death aleta akatafaali kakatuuze wano. Ne baawe Yoseti bahabula tabasira mutanu wakarekezi ensi yaleta muzeyizidde atuuze akatafaali ke wano. Njagala muntegereze omuvubuka muhoozi Kanyirupama naye aleta akatafaali kakateeke wano. Bonna mbaagala nga batudde wano bonna mwenna bame ba parliament mbaagala wano buli muntu yesse kinoomu njagala video no buli muntu agirabe. Kabikuse twakooya akamanyiiro twakooya abantu abatumanyidde mu nsi yaffe basirwa jjokoota basingana nyini mu entana batwabikooye. Tambuza video eno buli muntu atekeri kigira mu Uganda eno video lwalero omutima omunafu kwata ebirenge byo debabega wa TV owesimu giwunzike eringa owulira byenjogera ne bw'onolabye ngendo kugamba saagala otye kwa bino bigenda mu Uganda. Mwe kyebazanya ku media kinabagamba kyebakola diversion kubajja kumulamo bo banga yisaawo ebyabwe. Goloza lwaki media tesobola kwogera ku mawulire gagenda mu maaso mu ggwanga baleeta bintu babuzaabuze bye baagala mbereko ono mwekulaga kintu kigenda mu maaso kituufu. Nabagamba nze siwa information nkyamu oba nfu mbawa information nebeerawo neetuukirira nzengira nenkola ebyange. Kati gwali eyo ng'okyawakana kijja kumala kutuuka mu nju yo olyoka otegeere. Njala tandika n'ekigula LUJJI kyaliro naye nga sinatandika kigula kyaliro njala mutaginge wano omusajja gwe bayita KANOKIZA Besigye n'akabinja ke akaabafere abakyazanya ebyobufuzi ebyajjangu nkwekule. Retired KANOKIZA Besigye kifeefe nkwagala ntuuza naawe akatafaali ku wano kaleete wano omwokanulira amaaso ng'ente erinnya loole mwoseka kumbooseka makweka nsaamu n'akabinja kakaabafere mbaagala wano olwaleero kubanga ekigula LUJJI kino kikwata ku ggwe n'abantu abalala. Ate ekigula LUJJI kikambwe nnyo naye nga sinagenda ku kigula LUJJI njagala mbawemu akayiba kano katunoonyoga bulijjo dakiika zigenda kubeeremu yokka tutandika video yaffe ya loole.
nkugambye nkazanyira eddakiika emu sikaddamu ndyoke ngende ku kyatulese. Alright. Saagala balwisaayo njagala genda ku kyatulese. Tutandika okukola omulimu ogwatulese. Kansubire nti buli kimu kigenda mu maaso nga mwino kiraba. Ekigula lwe gikyaliyo njala kitandika bulungi nnyo nga saagala batawanya obalira obudde. Empinga bwe ziriira bannayuganda beetuddeko nga bagawumbidde so nga ate ensi bagitwala bagimamiddeko. Ntandise bwe nti. Mbagambi njagala kuno muhoozi Kanyerupama aleta akataffaali kakatuuze wano. Janet Kemba was mama assassin, mother of death. Leta akataffaali ko kateeke wano. Yoseriti bahabula tabasiwa mutano wakalekeza ensi yaleta muzeyizedde. Njagala leta akataffaali ko katuuze wano okanula amaaso ngolaba TV no kuba nkimanyi kuoli. Jeno eyita Jeno Salim Sarakanda nahu. Ye nkuwagala n'akataffaali ko kateeke wano. Tokoya akamanyiyo. Ritadi kano kiza Besigye kifeefe. Leta amaaso go agakulinga ng'entula ezikonye ogaleeta wano otuziwa n'akataffaali ko nawe nkwetaaga wano ku video ya leero ntandise. Nga bagamba nti akamanyiiro akasusse kakwasa embwa mmannyo ekivaamu okitegeera. Bannayuganda okusirika simulowooza nti basiru balaba. Ebikolobero ebibakolebwako n'obulimba obususse kitegeeza mulowooza tetutegeera. Yoseriti bahabula otabasiwa mutano wakalekeza ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe akamanyiiro kakomye. Kitegeeza nti bw'onooyita w'okomye nawe ojja kukomekkereza nga banno bwe bakomekkereza. Wavuddeyo n'okinnembuka ng'oli ekololo oyogera ku menulaaga mmwe nga mmwe Abanyarwanda abajja okuwamba eggwanga Uganda. N'otandika otubulira amannya g'abantu 27 abalwana olutalo kumbe olutalo lwalwana n'abasajja Baganda, Bakyoli, Balango n'Abanyankole. Wepona Abanyoro n'Abatoolo. Bano abantu abali mu Musa bw'owulira gaali mannya g'abasajja Banyarwanda abaali akabondo k'ababbi. So nga ate okulumba Kabamba nga goboga nti bali 27 ekituufu kiri nti abalumba Kabamba bali basajja Baganda. Amanya gonna gotaddeko bano baali bagoberezi abasajja Abaganda abasoga basoga Abanyankole Abanyoro be balumba Kabamba. Eyo information ndekera okulimba abantu. Kabamba yennyini barracks yalumba basajja Bannayuganda original so simu Abanyarwanda. Ntera kubuuza Yoseri mu kulimba kwa bulijjo. Oyagala tugamba nti olutalo lw'abantu abantu 27 bonna Abanyarwanda bateeka ku monument eyo. Tewali Munnayuganda yenna gwe mwakolera monument naddala abasajja Baganda kubanga bonoonya mu Uganda yonna. Tolinayo osanga linnya lya musajja Muganda ngali ku monument oba ekijjukizo kye mwawandika ekiri mu mabo nga mutaddemu amannya gaabwe. Okujjako eky'Abanyarwanda banno be wateekamu n'oga nti bane balwana olutalo lugusa. So nga ate ababbi mu musabo oyogerako tekuli n'omu yakwata nnyago mbw'agende alumbe Kabamba. Obukyamu twagala tubujje omuleme kulimba. Baali baana Baganda, baali baana Basoga, baali baana Balugwala abamu Northern, baali baana Batoolo abalumba Kabamba nga Abanyarwanda bammwe be baaliwo nga basupervisor. Kati lwaki obuzaabuza abantu abafa bemutayogerako bateeka wadde ku monument obulimba njagala buveewo. Kyekindese olwali n'okutandika okukola video endala. Era tugenze maaso okutegeeza lutandikano kiza Besigye kifeefe naawe obuyaaye bwe twagala bukoma olwaleero. Mulekerawo okuttisa abaana Bannayuganda nga mwenyuliza ebyammwe. Naawe kennyini olinsanga bisibe awedde emirimu. Ennaku zino bw'ogenza okulengera nga pressure eyitiridde. Mutabani wammwe Muhoozi Kanyerupama gwe mwagala okuleeta mbu afuuke president. Mwatandise omukolera obukodyo omulooza Bannayuganda temulaba. Bannayuganda tulaba bulungi nnyo. Mukulu litandikano kiza Besigye navaayo wano n'enjogera nekugamba nti mune gw'omu ku bantu abalina omusaayi gwa Bannayuganda omuyitirivu. Bw'asinziranga mu nsiko ne mutta Bannayuganda nakabala nga mulekawo Abanyarwanda abasobodde okuba nti baatuuka mu ggwanga okuwamba eggwanga ng'ate Baganda bakikola n'Abanyayuganda abalala. Gw'omu ku bantu ba political commissioners okuva mu nsiko abalina skills ez'okutta n'okutugumbula Bannayuganda. Bw'ava mu gavumenti ne bakusindika otandikewo diversions ng'oteekawo ebibintu ebyenjawulo eby'obufuzi n'okubuzaabuza Bannayuganda. Muno muwabegera Bannayuganda basinga obungi ne balusulamu akabanga tebamanyi nti baali bagobera musajja mukyamu. Kale bwentyo njala tegeeza Bannayuganda mwenna abalowooza nti mulina Besigye kumbe mwesimidde entaana gye mutagenda kuba nti muvaamu. Wetwogerera essaawa zino omwami Laurent Robert Kyagulanyi Ssentamu alina enteekateeka eziddamu okutambula eggwanga okwogera n'abantu okukola strategies empya okulaba nga tujjawo Museveni nga nabo gisimu mufungize nga tunatuuka 2022 nga tunammalako omwami ono n'asitula olubaalo lumulunganga saidi y'ekyennyanja eky'empuuta n'asituka n'agamba mba naye agenda tandika kutambuza red card. Mukulu nakugambye lwaki buli kyemukola mukikolera mu Buganda wakisi wammwe tewanzizeemu ate nga tosobola kunziramu. Kati njala kutegeeza abantu mutegeere huzi lutandikano kiza Besigye before nga tebannansiba nga sinagenda mukomera nali mbagambye nti omwami ono history we si mulungi nnyo
kubanga yatuuka n'okusamba nnyina n'amugyamu olubuto era nnyina n'afa. Ekyo lwaliwo n'omuntu yajja n'akikonfirming ate nga wa mu kitalo waabwe eyabagambira ddala nti omwami ono omutima gwalina gwe mulabako ku ngulu era gwalina ddala. Retired Colonel Kizza Besigye njagala ensi ekimanye nti oli musajja mutemu okuva mu nsiko. Ne bwe wava mu nsiko still wadda n'osamba nnyoko n'omugyamu olubuto era n'afa. Era n'okuzika tewaziika. Ekyo kimanyiddwa n'obujulizi bubiri. Omukyala ava ku kyalo ky'omu yajja n'akonfirming kubanza nali mbadde information. Omukyala n'avaayo n'akonfirming nti Besigye musajja mutemu awedde mooli. Temulaga baana bamwe okuggyako no Anselmu gwe walagako niye abasigadde bonna abeekweka ne musindika abaana b'abantu mu by'obufuzi ne mutandika obbatiisa obwerere. Wetwogeredde essaawa zino wagamba owandiikirwa Kyagulanyi Ssentamu omwagala akweyungeko ku ki ku butemu bwerere. Nga buli muntu yenna gwe muteekawo gwe mwagala okuttisa mumuteeka kakanyeebwa. Wetwogeredde essaawa zino mukulu gwe tukimanyi bulungi nnyo nti ottisiza abasajja bangi Abaganda era bizinensi zaabwe nnyingi nnyo zigenze. Njagala okujjukiza bannayuganda nti omwami talina kyayagaza bannayuganda era mbajjukiza buli muntu yenna gwakolagana essaawa zino ye muntu abadde alya mu lukwe olulimi eno luzise. Essaawa zino akozesa musajja mukulu ayogera Lukyamuzi ono nno mukodomi wa Museveni kubanga yawa muwala we Muhoozi Kanyirupama yamuwasa era mukuba emiggo amufuulanga nti otasobola kwogera. Bwe tugenda ku Erias Lukwago ono naye obuva n'obudde butankana kubanga naye y'omukka koosi akerimbise mu Buganda wadde yazalibwa mu Buganda naye nga ye muntu ava mu bitundu ebimutegedde bulungi nnyo. So ono kyamwanguyira nnyo kuba nti bamukozesa naye ate njagala mulabula ng'obudde bukyali nti wandibanga okootakoota mu gaalumonde nga nawe akaseerako kasembedde essaawa n'abandikumiza omusu kubanga kye baagala bakimanyi. N'olaba omusajja omukulu Kidandala gwe bakozesezza ebyobufuzi ate kati njagala weewuunye. Kidandala ono y'omukka koosi akaagoba Lukwago mu ofiisi mu kisanja ekyasooka. N'amawulire twagafuna nga boogera n'omusajja omumpembe boogera n'omumpembe yaliko Inspector General Police omusajja Kale Kayihura nga bali mu kukola enteekateeka ey'okujja Lukwago mu buyinza. Era bakikola ng'omusajja oyo nennyini Kidandala yali mu lukolo kuba baali baagala mufuula meeya. Jjukira yali deputy meeya. Kati njagala kubuuza Kidandala ebikola bye wakola muno Lukwago byavaawo era bwe wajja mu Nuupu okubega byewabega wabituukiriza kubanga twakugwamu ng'obudde bukyali ne tukugoba. Oli mu nteekateeka ezoonoona ebyobufuzi, oli mu nteekateeka ezitegekera okusula Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusula ekibiina kya Nuupu which is okay. Naye ffe tulina abawagizi ate tusobola okweyogerera. Mukulu Kidandala tukumanyi nti ssente za state z'okozesa kuba tolina mulimu nawe oli jobless seeker. Nga bwe tumanyi abaana ba UID mwenna buli yava mu UID nti mbega awedde emirimu. Muno nno mwe mwava n'oluko olukutandika okutta abaana abaali aba UID abaali tebasobola kukola mirimu gye mwali mukola kati mu UID. Bwe twogerera essaawa zino mwenna muli ba agenti ba Museveni abasasule abafuna ensimbi okuva mu State House okutega obutego obulaba nga mubeeza Museveni mu buyinza n'okuteeka enteekateeka ey'okuleeta mutabani we omuteeka mu buyinza. Obutego mukola bwonna tumanyi bulungi nnyo. Mu kino abaagala mbajjukize ebyafaayo bya Besigye bazattisa abantu ng'abawaayo mu state njagala mbajjukize bulungi nnyo. Mujjukira bulungi nnyo abantu bangi bajje bafa naye tumanyi bafa. Kati njala bazzaayo. Mujjukira mwannyinaffe eyali omuyimbi Kalaala omukyala Harriet Kisakye. Harriet Kisakye teyafa nti yali yeefiiridde. Harriet Kisakye oluvannyuma lwa mutowe mu Lugonvu ayattibwa amasasi era nga Lugonvu ono baali bamutadde mulimu ogw'okulya mu kibiina kya DP olukwe. Lugonvu n'agaana era ne bamusalira olukwesukwesi n'okuba amasasi agaamutirawo olw'okuba yali agaanye emirimu gy'abaana ba UID gye baali bakolera state. Harriet Kisakye bw'atyo naye n'avaayo neyunga ku kibiina kya FDC era n'abeera voko nnyo n'okuba nti yakubanga ennyimba ezivumirira gavumenti. Retired Colonel Kizza Besigye bwe yategeera nti omukyalo ono mugumu nnyo era ayagala nnyo ebyobufuzi n'ensi yagyagala. Retired Colonel Kizza Besigye yavaayo n'awa information eneekwata ku mugenzi Harriet Kisakye ne bamuwa obutwa mwana muwala n'afa yo Harriet Kisakye. Naye before ye nga tannafa basooka kutta mwannyina Lugonvu gwe bakuba amasasi yali asooka ku campus e Makerere. Era guno omulimu omuzannyo gwatandikira mu UID okutta Lugonvu mwannyina woono. Retired Colonel Kizza Besigye ono muwala wamuyinga nga amaze okutta mwannyina n'ajja mu FDC. Retired Colonel Kizza Besigye bw'amala okusikutininga omukyala n'amanya nti munnabyabufuzi oligino atayagala kumanya n'akola enteekateeka era Harriet Kisakye n'awa obutwa naye n'afa. Oyo Harriet Kisakye mulala bulungi nnyo yali omuyimbi. Ngenze ku mulala. Tugenze ku mwana omulala. Gwawaayo naye tetumanyi gyali essaawa zino ye mukulu gwe bayita Sam Mugumya munna Uganda yali ayagala enkyukakyuka yalowooza nti akulaga n'omusajja omutuufu kumbe ali ku musota tukyali ku kigula lugye video tennaba. Sam Mugumya ono yasindikibwa Retired Colonel Kizza Besigye ng'akakodyo kabako okuwandiika abayeekera nga munnaabwe gwe mumanyi obulungi ayitibwa mwannyina wa mukyala Museveni ono gwe bayita
mwanyina Museveni Henry Tumukunde bwatambula nga wandika obubinja wabayekera n'amane babusetinga government ne batta abaana omwami ono mugumya besi yamusindika Kongo mbwagenda wandike bana Uganda bagala okujjako Museveni mwana mulenzi n'agenda Kongo nga tamayi mission ya Besigye ekyavaamu omwami ono bamukwatire Kongo ne banne bonna abasinga obungi babata naye teri amanyi mwami ono waali Samugumya wuuyo oyo Samugumya teri amanyi muna Uganda era yagali nkyukakyuka Besigye tamwogeranga nako FDC temwogerangako oyo naye gyali yavunda teri amanyi gyali nvudde ku oyo nyenze ku musajja omulala mwenna amugera kubeera surprised mujjukira nti mu ba celebrities betwali tumanyi mu Kampala abaali bafuuse vvo ku byobufuzi mwali mulaba jjukira Museveni yeekengerawo before ng'alaba ba celebrities batandise okwenyigira mu byobufuzi muno muwajjira mwana mulenzi Padde Bitama Padde Bitama mwamulabanga comedian but the real thing Padde Bitama yali asobola okuarticulating the issues naddala political issues bwanga ali omusingani one on one mwogera ensonga zino Padde Bitama yafuna interest okujja mu byobufuzi era ne yeegatta ku FDC bwe yeegatta ku FDC n'abeera ne proposal y'okwesimbawo kuwa MP kiri ekyokujja kuba president yali akanga mukanzi kuba mpapula ze yazirina bwe yazanya akatema mwaloza ati yazasaaga ekituufu kiri nti bagenda okuzula nga Padde Bitama alina interest eyingira ebyobufuzi era nga musajja wa mumalirivu Besigye lwategeera ekintu kino era n'akiwa state Padde Bitama teyafaayo mwali musimbe yafa simanyi nsigo simanyi siriimu no Padde Bitama was poisoned abatamanyi Padde Bitama yono ye yasooka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okwagala ebyobufuzi yoyo Padde Bitama cutters of retired Kano Kiza Besigye oyo Padde Bitama abatamanyi mumujjukira bulungi nnyo yoyo mugenzi Padde Bitama era retired Kano Kiza Besigye yali mulimu ogwo Padde Bitama oyo mujjukira bulungi nnyo ye celebrity eyasooka okwagala okuyingira biki yasooka okwagala okuyingira ebyobufuzi nga n'abalala tebanabifunamu interest oyo nno bwe mumala njagala bategeeza nti abasajja bano okujjako akamanyiro kabasusse bakola buli kimu ekisoboka okulaba nti bajja bannayuganda bonna abalina omulamwa okuba nti babajja mu byobufuzi ng'ate baba beega bubezi kati gwali eyo agamba oli musime mu kaadi simira obuto bikoze bitya njala kubulya nti okootakota mugalo mu desayo enda bagenda kumaza omusu kubanga nabano bali mu ngeri egamba nti bali mu kasembayo ng'ate obudde bubagenzeeko ekyo no kye kibadde ekigula lujji kyaleero kibalage nti abantu mudiringa nabo bantu bakyamu nnyo era temujja kubasobola ngenze ku kirala essaawa zino nzize mbagamba information tibagenda kwokya amasomero ekigula lujji kiwedde kanitandisa video nabaga bagenda kwokya amasomero nenkibalekeraawo nebaga bagenda kwokya bizinesi z'abantu nenkibalekeraawo kati ekintu kino bakikola okukavalinga apo amawulire gababeere ku saidi yaabwe nga babavuga speed media ezisinga obungi balina mission ey'okutandika okupromotinga Muhoozi Kanyarugaba nga president agenda okuddako which is not impossible tekijja kusoboka era tekigenda kubeerawo kino kibagambika no ku video kasita bannayuganda muganda okusituka ebigenda okudya temugenda kubuuzaani kubanga ekigenda okudya kigenda kuba kibi tetugenda fugwa mbuzi ya bitanga ate tufuge n'embuzi maleeto no kubanga constitution etuwa olukusa okwelonako nga bannayuganda ntandise bwe nti wetwogerera essaawa zino nga bwe nabagamba gye buvuddeko nti ebitundu 5 ku buli 100 ebyensimbi ez'embalirira ya Uganda ezibalirirwa buli oluvannyuma lwa mwaka okukola okuyamba eggwanga Uganda nabaga ebitundu 5 ku buli 100 bino byebitundu ebikulaakulanya Rwanda era ne baga nti essente zino zigenda ne bazitwalira mu bisawo oba zisirikwa ku akaunti ez'enjawulo okuzimba eggwanga lya Rwanda nga bo balyagala mu ssande balyagala nti ekiseera kinaatuuka wano nga babinyuse mu nsuwa oba nga bannayuganda beekyanze kibasobozesa okuba nti Rwanda eri developed bulungi nga balina buli kimu ekibeetaagisa nga tebasobola kubanga bakyejjusa nkiddamu Rwanda terina economic activities ziryawo zigituusiza ku ddaala lino lw'ensonga nti ne bwe byabulambuzi byonna bibeesinze ku Uganda bitya wano wenjagala mutegere bulungi nnyo era njagala nga sinasimbula no bagambe nti byonna bye mwala bigenda mu maaso mu Uganda byonna mwala bigenda mu maaso mu Rwanda bino ebintu bitegeke bulungi nnyo omuzannyo gwe nabagamba nti omuzannyo gwe batuzannya muwanvu gwetaaga omuntu ng'olina obwongo lamuwa akola bulungi nera amu bwaba mutono tosobola kutegera muzannyo guno omuzannyo muwanvu nnyo olw'ensonga njagala nsooke nteekewo akantu kano wammanga kaakano mu ssemateeka wa Uganda ne mu international law kitegeeza nti gavumenti erina abantu abasobola okugenda okukola bizinesi ku lwayo so si basse kinnoomu mwalabye Muhoozi Kanyarugaba ng'asituse agenze Kenya it was a mistake kubanga yagenze ku personal interest not Ugandan interest mwamulabye ng'asituse agenze e Rwanda yagenze ku personal interest sources za Uganda kubanga ono mvubuka owa LDU si mujase mutendeke nti alina otwalo yagenze ko no
era bwe yagende mu ngoye za bulijjo kitegeeza bano balina personal interest ezaabwe ng'eggwanga lya Rwanda libateekamu ssente zaffe wetwogerera essaawa zino ekyamututteyo ke kakodyo ke mutannamanya era ke njagala bategeeza kali bwe kati essaawa yonna omusajja gwe mulabaza olwaleero nga takyasobola kufunya mugongo kuteeka ekimuli ku mmeeza agenda naye nga tannagenda twagala tumukwate buvumbavumba tumuleete mu kkooti z'amateeka abitebye wetwogerera essaawa zino omwami ono yagenze ku nsonga zizenga ye ng'omuntu ng'akakodyo kano Kagame yadde alina omusambira omupiira gudde mu mawulire gutya yasituse bakozeseza ennyonyi ya bombardier okumutwala e Rwanda n'abantu abagende mutasobodde kulaba ku kamera era ono yamusinkanye ng'omuntu so singa government official n'ensonga ezabaddewo kati njagala mutegere nti n'abasirikale abateereddwa okuva e Rwanda ezo zibira diplomatic ties nga zikolebwa Minister of Foreign Affairs yalina okukola ensonga zino olwokuba tubaga nti zino Uganda efigurwa kabinja ka family nti buli muntu asobola okukola omulimu ate minisita gwe yalibadde akola muhozi ebintu byakola babikola nga bimuzannyira okuba nti bamulabisa nti alina kyasobola okukola but on the other side omuntu ali incompetent atasobola kukola kintu kyonna guno omuzannyo gw'okugenderwa okumitinga Kagame yadde personal interest era Kagame n'abazannyira omuzannyo jjukira nabagamba nti booda y'abalwadde Uganda nzigala emisana naye ekiro ebeera ekola ekyo ne mukitegera bulungi ne mbagamba nti era wagenda kubeera buli bonna baga nti waliwo ekigenda okwapeninga nali mbategeeza nti bano bagenda kuzannya omuzannyo nti booda bagenda gigula ngenda kuza omwezi 3 mu lumu muhozi yakikoze no guno omuzannyo muteeketeeke bulungi nnyo one bano abasajja balina personal grudges so si nation to nation one omulundi Kagame gwe yasembayo kujja mu Uganda n'agenda erwakitula yayisibwa bubi nnyo to the extent nti Salimu Sali yamukubako n'empi bw'amukuba empi Kagame n'anyooka n'amugamba I'll pay you heavily era we naakusanga nja kukwata Salimu Sali kyamugjeeka peka n'adduka n'agenda n'asitesiringa eggulu kubanga yali akimanyi nti Kagame ajja munoonya okitegeera bulungi nnyo kati Kagame n'asalawo aggale border olwa personal wrangles between him and Salimu Sali naye ngera kye balina okuzanya bakimanyi bulungi nti guno obuzanyi balina okuzanya okubuzabuza bana Uganda whereby nti mwemulaba nti bali balina entalo nenga ziri personal si nation to nation Rwanda okuyingira Rwanda waliwo border zisukka mu 2 naye ezona zibadde zioperatinga mwagala tuga bali mu Kampala timula motoka zona nga ziyise maguzi zitwala bita luddawa njala mugula amaaso temula motoka ziliko ara emotoka zikola ama pretizano nga zitwala maguzi babikasuka bakasuka bituka ku border kitegeeza bano balina omuzanyi gwe batuzanya muwanvu nnyo kati ono gende Rwanda kabadde kakodyo ku promotinga muntu ono kulaga nti asola international relations which is wrong Minister of Foreign Affairs yalina okugenda okwogera ne gavumenti z'ensendera nga balina kye baagalayo ku lw'eggwanga so si ku lwa personal interest ono yagenze nga bazannya omuzannyo era kyenva mulaba media zisasuliddwa sente empitirivu okutandika okupromotinga muhozi Kanyarugaba ne public figures abeeyita banna Uganda so nga ate balina interest mu Rwanda nga balina ne business abagenda okutandika okupromotinga ekintu kino ne ku social media mu kirinde eri abantu abasasulwa ssente okutandika okupromotinga omuntu ono so nno njagala bagamba ebintu bino njagala byegendereze bulungi nnyo nga tugenda mu maaso ntandise bwe nti project muhozi okugenda e Rwanda nsasulire bulungi nnyo ate nteeketeeke ekyo mukitegedde bulungi nnyo ngenze kukirala project gye bayita Visit Rwanda mwenna abawagezi baaseno abanyumira omupiira gye mulaba it's a multi-billion project whereby nti attracting abazungu bangi okugendayo okulambula njala kubuuza project Visit Rwanda mumanyi ebirungo ebigirimu ntandise bwe nti mwenna abali bagenzeko mu Rwanda yensi etalina bibira biryawo bya attracting bisolo kubeerayo nsi ya nsozi na biwonko bali bakubuddeko national parks zaabwe ze balina ekibuzo kyengera kubuulira wali weebuuzizaako lwaki national park zonna zijjudde mbanya Rwanda bannayuganda basinga obungi babagobamu wali weebuuzizaako economic activities ezitambula mu national parks za Uganda waliyo kyebuuzizaako kyetumanyi geographically ekitambula wakati wa Uganda ne Rwanda nti buli season waliwo amazike agave Uganda ne gadde Rwanda bwe gave Rwanda gakomawo Uganda ne mukimanyi nti ebisolo ebisinga obungi 60% bijibwa mu Uganda nga bitikkiddwa mu containers ne bitambuzibwa ekiro okuyingiza Rwanda okola project gibayita Visit Rwanda nkiddamu mugenderere mwenna batambula kati naku zina bagenda mu Queen Elizabeth National Park ebisolo byonna ebyali ebisinga obungi byatikkibwa ne bitwalibwa e Rwanda mu motion buli muntu yena gy'atasobola kutegeera omuli empologoma entulege amazike n'ebisolo byonna ebisinga obungi byatikkibwa nga mu containers
ne biyingizibwa eggwanga eryalwana mu kiro ne batandika okukola parks zaabwe mu bateeka ebisolo bino ebyattractinga abantu abayitirivu okujja okuyingira eggwanga lya Rwanda. Mwenna abasinga obungi mutambuddira na mugimanyi bulungi nnyo. Njagala mumbulyo paaka zibalira ezirimu ebisolo nga sibya nga Uganda sibya badde nayo. Ebisinga obungi beffe babitutte byonna babimazeewo babitika kiro mu parks game parks ezisinga obungi babiyingiza eggwanga erya Rwanda. Ayagala okufuna kiro gendo lambule Rwanda otegere Rwanda kyeki na tebasobola kubanga bayina ebibira ebisolo kwa attracting ensolo nga Uganda naye bayina ebisolo bingi nnyo olw'ensonga kati ebisolo na bade babijja mu Uganda nga bitwala bitika ma containers babitwala. Your project bayita Visit Rwanda. Already project Visit Rwanda, it's a multi-billion-dollar project nga ate Uganda bananyiri bisolo bananyiri butonde tetukyasobola kuyingiza $1 million ebbiri omwaka mu tourism kubanga tourism yonna yafa bagirinyako bana basajja ffe twebase batwala ebintu byonna nga birina okubeera. Eyo nno njimaliriza kati ngenze ku information endala. Information endala njagala kutegeeza bana Uganda mwenna naddala abaana ab'obuwala abatwalibwa mu mawanga g'Abawarabu. Bannyinange njagala bategeeza mwegendereze nnyo. Waliwo ekintu ekikusike kye mutamanyi ekisookera ddala. Waliwo obubbi obuli ku internet. Nkimanya bamunoonya babeezi munoonya mikwano. Naye ekituufu kiri nti ku social media kuno kuliko ababbi kuliko abafere. Abafere ensimbi zammwe ze mukoledde ebbanga mu linnya ly'okufuna omukwano ng'ate kikyamu. Ate n'ekirala ensi ze mugenda mukimanye nti mugenza okukola n'ezaabulabe nnyo okusinziira ku bigenda mu maaso. Nzize mbagamba lunye nti mwegendereze nnyo kampuni ezibalita kuba zirina ebigendero eby'enjawulo bye mutamanyi ng'era temusobola kutegeera ki ekigenda mu maaso. Olwaleero njagadde nsooke mbawo information ndyoke ngende ku programu yammwe ey'abaana bali mu biyumba kubanga gye njagala okusembyayo. Kati njala tandika bwet. Waliwo akakodyo ke mutannamanya kaluwa. Ekibiina kya National Robbers Movement mwe kimuyita NRM nga kikulemberwamu omupembereso Tabasula mutanu wa Kalekezi ensi yaleta muzeyizedde. Ng'omumyuka waakyo ye mukyala Jessica Alupo olwo mukyala Museveni namba meka sigimanyi. Ngero omumyuka speaker omukyala gwe bayita Anita Among one mukyala Museveni namba meka sigimanyi. Abantu bano batandise okuzannya omuzannyo gw'okusirwaza bannayuganda. Nga wetwogerera ekyomugenzi abadde gavana wa Uganda kitandise okubeera mu mawulire nga kibuzaabuza abantu kino tebabadyaku ssente bana basajja balina olukusufu lwe baagala bajja ku mulamwa. Bannange nalize kuno ng'omuntu bw'afuna omulimu asobola okuba ng'asobola okwetuusaako kiki kyekina kikiri. Wetwogerera essaawa zino emboozi eri ku mawulire mwende bakutto mu babiro bambi bino byonna baabitadde okubabuzaabuza. N'omukyala statement zaakoze zonna mpandiike bulungi nnyo ng'abalaga nti yayogeranga ne bbamuge nti bazimbe ennyumba n'agaana tebakulya ssente. Omusajja alina properties empitirivu ze mutajja kukkiriza. Tebabuzaabuza kanakolyo k'Abanyarwanda kubba gavumenti ya Uganda kubbasereza Bannayuganda. Wetwogerera essaawa zino omusajja ono abadde afuna $5,000,000 entuufu mu voucher. Naye ng'omusajja ono afuna n'obukadde obuwera 10 per month okuva mu Bank of Uganda. Be bamanyi sente kye badde bazikolamu. Wetwogerera njagala bategeeza nti ekkololo yonna gwe mulaba ettaka erisinga ekkololo ebitundu 7 ku buli 100 ettaka eryo lya Bwakabaka bwa Buganda. N'ennyumba eziri ekkololo ezisinga obungi ebitundu 65 ku buli 100 ennyumba ezo zonna za Bwakabaka bwa Buganda. Ng'oggyeko ebitundu 10 abafuzi b'amatwale ennyumba ze baali bazimbidde ebitongole ne bambasadaza b'ensi endala ez'enjawulo. N'ennyumba ezisigaddewo ez'obwannannyini abantu abaali b'enkanabo baali baguze ettaka eyo nkitegeeza nti n'abasajja bwe bava mu nsiko gye batuukira kolo kubba mayumba. Ennyumba gye bagaba gy'ogavana Muteebire erimu akabadike kaluwa wandiika ekintu kino wamangu kitegeere bulungi okitegeere wanookka wali amawulire. Ekituufu kiri nti Muteebire musajja mugagga fugge alina ensimbi empya n'enkadde era ng'alina ebyobugagga bingi nnyo mu Buganda lwakuba tebajja byogera. Mwavudde nga muwulira omukyala ono Vice President Jessica Alupo mukyala Museveni era gye njala kutegeeza mujja omulamu bamuyita Jessica Alupo ate noono beerabanga okwewujja ebiwojjolo ne Museveni okuva mu nsiko tulowooza nti yamuwujjizza leero era kye kimwogeza ebikikinike ng'awanika amabaati ku nkoma. Tugenda mu maaso. Omukyala ono yavudde n'agamba nti kiba kya buswavu nnyo okuleka okusuula omukyala ne famire ya gavana ebweru tumujje bonjo. Ekituufu kiri nti amateeka gasoma nti omukozi wa gavumenti yenna obeera n'ennyumba ey'omulimu era omulimu bwe guggwaawo olina okugenda okunoonya w'olina okubeera. Amateeka bwe gali. Ennyumba eno ezze ekozesebwa gavana ab'enjawulo lwaki ku Muteebire gwe mugamba nti gumwagala okuwa ennyumba eno ng'abadde afuna omusala gwa $5,000,000 mu voucher naye ng'ekituufu afuna $10,000,000 plus buli mwezi era ng'alina ebyobugagga ebitalina alina. Akakodyo kaakano mukamanyi bulungi nnyo mukawandiike kankabategeeze.
abasajja bano baleeta ekintu ne bakasoka ejjinja mu kisaka okuwuliriza. Mukyala Museveni Jessica Alupo alina enteekateeka ezannya omupiira ng'agusindika aguza wa bbaawe Yoseri Tobasula mutano wa Karekyezi atya. Bakimanyi nti Yoseri essaawa yonna Katonda yawo ndimuyita oba wandigwawo ekikanga ba gavumenti ne bagivuunika kuba nakyo kijja kujja essaawa yonna kigenda kujja. Bwe bate bagivuunise ye Kinyi yayinza oga nti mpumudde bamuzannyira omupiira guno wammanga gulwa bw'ompulirize. Mukyala Museveni Jessica Alupo yemmyuka pulezidenti yavuddeyo n'atandika okukangala ng'alinye ku manda ng'alinyiddwako lubaale n'agamba nti kibe kirungi nnyo omugenzi ono tumuwe ennyumba enagisigalemu eyowa gavana kati gavana agenda okujja agenda kusula mu yaani mbuuza gwe mukyala gwa Kanula amaaso alinga ng'alidde kamulali gw'oliridde mu nkolongo. Ekituufu kiri tulina okugondera amateeka bw'abanga abaddemu nga gavana avemu kubanga ennyumba ya Republic of Uganda so si ya busikirano agiveemu. Omuzannyo guli bwe guti baagala ennyumba eno bagikwase mu famire ya Mutebire. Kituuka okuba nti Museveni waabinnyukira oba waabiviiramu famire bagigambe nti n'omukulembeze abadde omukulembeze w'eggwanga ng'ataliwo mu bukyamu nti kuzimu ku State House naye nga gye batageti nga ye Nakasero bagimuwe agibeeremu asobole okusigala ng'ali mu Kampala bulungi nnyo ng'akajjaza emirimu gye ng'alaba eggwanga bwe litambula. Mission Elite Jessica Alupo avuga ekintu kino ky'okuwa Mutebire ennyumba naye nga ekyamusindisizza akikole nga ne Museveni ayinayo akapapula kakamulaga nti baagala muwa ku State House Nakasero agisigalemu bagimuwenga ye. Mujjukire nabagamba ne State House eno yennyini ye Nakasero ttaka lya Buganda ery'obwebange naye ekyekusifu kiri nti ebyapa bya State House Nakasero byonna biri mu mannya ga Museveni baabizadda mu mannya ga Museveni kati ono avuga mupiira gwa Mutebire gutuusa bamala bazannyo gwa Museveni bamukwasa State House ye Nakasero nga yaliko pulezidenti bagimukwase kubanga ne papurede ziraga nti State House ye Nakasero ebyapa byonna biri mu mannya ga Museveni. So akakolyo kali nti basindika Mutebire afune ennyumba naye nga babega waakyo basindika mupiira gwa Museveni ne bamuwa ennyumba ye Nakasero State House ye Nakasero bagimuwe bagimukwase ng'ekirabo okumwebaza nti yafuga eggwanga. Kati mukyala Jessica Alupo mukyala Museveni simanyi obuli mu namba mmeka bino emukola byonna federal zaffe zibirawo 24/7 nga ziyita mu mpapula zammwe. This is a well planned move because now you are trying to force this idea to mature so that the late Mutebire is awarded this house. And then after you want to come out and inform the public that even Museveni is supposed to be awarded a property. Which property is Nakasero State House? And we already know that all the documents concerned about the Nakasero State House belongs to Museveni himself and his family. So kino mukivuga mutimati tutegeera bulungi nnyo. Muvuga ekya Mutebire nenga ebabega mwagala kuwa Museveni State House ye Nakasero agitwale nga property eye. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati ngenze maaso. Kati zino security alert mumpuliriza bulungi nnyo muwandiike eri bannayuganda mwenna okwetoola eggwanga lyonna oluvannyuma lw'okuexposinga Ragadi n'akabinja ke ak'abamafiya ba agent abali mu kubega bannayuganda mu movie industry nti musajja mukozi wa ISO era n'abasajja bonna abakazi n'abawala batunda perfume eza Golden Woods bakozi ba state era nga bambega ba ISO okwetoola eggwanga lyonna kino kyayiise naye ate nkyakikuba kubanga saagala kukolagana mbega. Bwetwogerera essaawa zino oluvannyuma lw'okuyiwa ddiiru eno omumpembe Yoseti Bahabula Tabasira mutano wa Karekyezi ne mutowe General Salim Saleh babadde batendeka ebiwayi by'abantu bano babiri nga bitendekera Bakabamba mu Bende district. Muno mwe muli abavuzi ba boda boda n'abalokole aboogerera enjiri ku makubo. Mugenda kulaba okwetoola eggwanga lyonna nga bambega bangi ku kkubo oba bayita abalokole bangi ku kkubo across the country mu bubuga obw'enjawulo nga basomesa eddiini balina ebizindaalo naye njagala babanyonyola mbategeere tutandise bwe tuti. Buli lwenzija nekola video n'enyanjulula akabondo k'abambega batambula mu ggwanga lyonna nga bakyusa akakodyo kati baleese obukodyo obupya bano bagenda bayiwa ku nguudo. Museveni ne banne omulimu gwabwe gusinga obukulu kuteeka ssente mu kubega balabenga basigala mu buyinza. Wetwogerera essaawa zino batandise okudeployinga abalokole ababeera ku nguudo abaweza pray the Lord naye nga indirectly bakozi ba state abagenda okuyiwa buli kabuga konna mu ggwanga. Bano bagenda kuba balina ebizindaalo ebibuulira enjiri nga balina Bayibuli, balina voice recorders, balina video recorders ate bagenda kuba balina n'emmundu
nga kino kigenda kuba kibawa enkizo okumanya n'okusipayinga ku buli Uganda ina mu buli kabuga konna singa mbawo n'enteekateeka ewandiika abantu abayitaba mu kujjako gavumenti oba abayina enteekateeka y'okwekalakaasa bano bagenda kubanga bali mu kibuga kyonna ky'omanyi mu Uganda nga bawereddwa omusimbi baweredde ensimbi n'ebyokozesebwa okuba nti balipotinga direct ku bitebe ebyenjawulo ebyabambega so buli kibuga kyonna mutandika okulaba nga mutandisa okulaba abogerera ku makubo nga balokole mumanye nti abambega bawedde emirimu era bawereddwa omusimbi bali batendekerwa kabamba okumala emyezi 4 n'ekitundu bonna bafulumye era bagenda kubeera buli kibuga kyonna n'obugo butono bonna okutera oggwanga bagenda kubanga we bali bano balina voice recorders balina video recorders balina emmundu balina bayibuli balina n'emizindalo eminene gye bagenda okubanga batambula okubanga bakola emirimu gino ojja mweregako nti mubuulizi wa njiri kumbe omukyalo ono b'omulenzi oba omuwala bonna bambega bawedde emirimu bali kusereza state house basasula nvuddewo ngenze ku ndala tugenze ku bannayuganda mwenna naddala abaddukanya omulimu gwa boda batendese aba boda abayitirivu okwetoola eggwanga lyonna naye nga bano babadde batendekera kwa bamba nga bagenda bateeka ku buli stage ya boda mu Uganda naye ng'okusinga batagetinga Kampala Mukono Wakiso Ntebe Mpigi n'ebitundu by'Eruwero bano bagenda kuba bakola mulimu ki bano buli stage bagenda gisindikako bambega babiri aba boda naye kano ke kakodyo akalimu buli stage ya mulwejjako aba boda abapya mubegendereze bano bagenda kufuba nnyo okulanga bayingira ku bukiiko obuli ku stage ezo sina kindi okufosinga obukiiko bwonna obuliko babuyiwe bo badde mulonde naye nga mu kulonda abantu bano baagala bateeke ku bukiiko buno bamanye ebigendera byammwe n'ebirowoozo byammwe bano bagenda kuba bapya nga balina boda empya oluba bayinza kuba ne boda enkadde nga mulooza boda ba bulijjo kubanga bambega nabo bagenda kuba n'obulikodinga balina emmundu ate era bagenda kubanga balina olukusa olutta omuntu nga talina bweyebuuzizaako bano batendekeddwa ekabamba mubende okumala ebbanga lya myezi 2 n'ekitundu bano abantu bagenda kuba bayitirivu nnyo to the extent nti basobola okulipotinga okumpi okuli ba diso fuso piso bonna n'okulipotinga mu semwayi iso ne semwayi okuba nti basobola okuba nti bategeeza state buli kimu ekigenda maaso era mwenna abavuzi ba boda ku buli stage yonna mu Kampala Wakiso Ntebe Mukono mubende mubeere beetegefu nti boda esaawa yonna zigenda kuteekebwa mu bambega bano bagenda kujja nga bateekawo n'okuyomba oba okulwana okukyankalana ekiravaamu baba bamanyi tageri gye bagenda okukuba oba okugjawo wepo n'okutwala nga nena bugisi mufungize okuba nti bakola ebintu byonna bye baagala okubanga bakola kubanga bagenda kuba baweerwa omusala ogw'amaanyi kubanga Museveni akimanyi buli kimu essaawa yonna agenda kuba aluzinga obukulembeze ngenze mu maaso ngai mukimanyi project ya Muhoozi Kanyarugaba ekiri mu nvubuko ono kuba nti yagenze Rwanda okubala bisambu simanyi yagenze kukola relationship na Rwanda kitegeke bulungi nnyo muzannyo mu nsonga ezimu kuzaamu tutteyo kwe kulabanga bano abantu babeera ne backup in case waliwo ekintu kyonna nga Kagame asobola bayambako okuba nti bayingira mu ggwanga eryo okubanga baba amagye okubazza mu ggwanga erya Uganda n'okuuma ebyobugagga bye balina ekirala bano bali muzannyo gwennyini ogukola ebintu by'okubuzaabuza bannayuganda kuba guno omuzannyo baguluddemu ebbanga ddene nnyo gwe weewuunye omuntu atali foreign minister okuba nti asobola okuyingira eggwanga n'agenda ku personal interest n'azikola n'amala nadda ate ne balaga nti mawuli bamutaddemu nnyo okumupromotinga kitegeeza kye bavuga kintu ky'amaanyi nnyo kati waliwo nagambidde mu ntaagingire omukyala Janet Kembabazi Mama Assassin atuuze wano akatafaali ke tukooye balina okunywa amazzi Janet Kembabazi, Mama Assassin, Mother of Death. Hope you are here. Muliza bulungi. Bano abantu mukutta teri abakwatira nsawo. Wetwogera olunaku lwa jjo mu matumbi budde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Omukyala Janet ono nga sinagenda yeeno. Tuzza ku internet kuno ne twogera abantu balowooza tusiwa ensaano ku mazzi naye kye tukoze ky'amaanyi nnyo okuexposinga safe houses n'enzita y'abantu mu bitundu ebyenjawulo badde bawulira abantu nga bakabira mu safe house nga babatta n'okusanga emirambo egisuuliddwa ku makubo n'emirala ne gibula Janet ne Boy badde bafuna amaloboozi okuva mu bambega nga bagamba nti abantu bakomplaininga mu safe houses ziranye ebitundu ebyenjawulo nga bawulira abantu ekiro nga bakuba ebiranga nga batulungizibwa bali mu kuttibwa ne bagamba tukoze tutyo kubanga tutta abantu bano nga tuwali kintu kisobola kutegera tetwassa abantu omukyalo ono Mother of Death Mama Assassin Janet Kembabazi kyeyava atula ne bbaawe mu buliri ne bateesa okugula ebyuma bina ebipya
bye tuyita killing machines okuva mu ggwanga erya North Korea. Era we tuwogerera olunaku lwa jjo ku ssaawa z'abadde nga 6:30 nga zolekera okuwera 7, ebyuma bino ebina byatuuse ku kisaawe Entebbe era byabaddeko special clearance eyabiyisizaawo nga tebiyise ku revenue wadde omuntu yenna okubanga abitunulako okujjako abo ababadde ku duty abadde bakimanyi nti ennyonyo lwagudde ya kago ne batikka ebyuma bino ne bisira mu State House Entebbe era ne bamala operating abo babikola ne bitandika okusindikwa ku station ez'enjawulo. Kati mukyala Janet Kembabazi mama assassin mother of death tuuza wana akatafaaliko mala okunyonyola ensonga zino zitegeere tukoya akamanyiro gwe kennyini weetaba mu bikolwa by'okutta abantu nakati okyabatta. Omukyala ono yatumya ebyuma bina bye tuyita killing machines ezigenda okuteekebwa mu bitundu by'enjawulo era njagala abantu abali mu bitundu bino mutegere bulungi nnyo. Ebitundu omuli Jinja okuliraana Magamaga Barracks, Kayunga ewa Kalangwa mubeera aweya, tugenze Ekamwenge mbeera aweya, tugenze Moroto mbeera aweya, ngenda bibasomera bulungi kati kantandike bwenti. Olunaku lwa jjo ku 6:30 ennyonyi empangise yavudde mu ggwanga ery'amambuka ga Korea neetuuka ku kisaawe Entebbe ku 6 nga zolekera ku lwa 7 yaleese ebyuma bina ebigenda okuba nga bitta abantu. Ebyuma bino biri bitya? Ebyuma bino bakuleeta mu kyuma nga omanyi ebyuma kye bakuleetamu abaali balabye engeri gye babali battamu abantu mu biseera batterangamu ebintu bino byabeerawo ebiboneze byabeerawo obeera mu kyuma kiri bakuyimiza mu bweti ne bakwambaza ekiringa ekipira nenga kiriko emikono ne kikuba kikuteekano mu nsingo ne kikwata bulungi nnyo kiriko ne extension gye bafikisingamu okukyusa oba okukyusa okulaba mutogo gwenkana gutya ne kikwata bulungi nnyo ne bakinyiga switch ne kikunyola ensingo mulundi gumu. Abaana bayako firimu z'ekikomba n'engeri gye bakyusamu ensingo ebyuma bino bigenda kuba bikwata abaana b'abantu nga bakyusa ensingo mulundi gumu. Muno temulimu agenda kuba ndulu mbuwe banfumisa empisa sime banzigyemu enja sime bankuba ekibooko. Ebyuma bino bagenda kuteeka bulungi nnyo bakuteekemu ekyuma kikwata ensingo kinyola omulundi gumu ojja kuba owedde nga bakuggyama okutola kusula mu asidi nga bakuteeka gy'ogenda okubeera mu luweerera nga tozzeemu. Njagala Janet Kembabazi obeewega nti ebyuma bino tubituma kuva North Korea era tebyatukyuse olunaku lwa jjo ku 6 zolekera 7 ne babitira mu State House ne bakola ngeri gye bapolitingamu n'otandika obbiwa abantu abagenda obbitwala obbikozesa. Tutandise bwete. Njala kutegeeza abantu mwenna nti ebyuma bino byatuuse mu Uganda nga Janet kennyini yabitumizza ku order nga yamala okufuna okwemulugunya okuva mu baspies be nti abantu batandise okwemulugunya ku bantu abakaaba ekiro. Omukyalo ono yatumye ebyuma bino byatuuse olunaku lwa jjo era ne biyingira ku kisaawe Entebbe tebyakebereddwa dda okuyingira ku revenue okubikira. Ebyuma bino ekisooka kigenda kuteekebwa Magamaga Jinja okuliraana Barracks y'amagye awaliwo safe house ebadde ekifudde lunye okutta abantu naye nga abantu babuuza abantu abakaaba ekiro bava luddawa. Kino ekyuma kigenda kubanga kikozesebwa okutta abantu mu bitundu bino wammanga mu bitundu bya Busoga Jinja mpaka kubusya ku border kigenda kuba kikola omulimu ogwo nga lugo bakwata kubatwala eyo ojja kubatoona. Tugenze Ekayunga. Ekyuma kigenda okubeera Ekayunga bagenda kikwasa omukulu gwe bayita Kalangwa. Mujjukire Kalangwa alina safe house mu plantation y'ebitooke by'ombanate plantation eri mu ndeejo bakwata abana baffe ne babatwala. Ekyuma kino kyatuusedde wa Kalangwa mu safe house eri mu bitooke bye babiri mu plantation ye gye bagenda okukwata ng'abaana bonna aba Buganda basinga obungi mu Mukono Kayunga wa yonna Gayaza bakwate batwale bateeke ebyuma bino bitandika okubajjawo nga teri muntu yenna agenda kwebuzibwa kubanga bakooye abantu abakubira emiranga nga babatta mbabakwasa ennaku. Tugenze Kamwenge waliyo barracks eri mu kibira era nga komera lino eritugibwamu abantu era tekkirizibwayo muntu yenna atali w'amagye genda liri mu kibira. Ekyuma kino nakyo kyatuuseeyo dda era kigenda kukola omulimu gw'okuba nga kitta abantu nga bagenda okyepalitinga muli aba SFC aba ISO n'aba CMY. Ekyuma kino kigenda kuba kikola bitundu kiri Kamwenge nenga kigenda kuba kyoperating okukima abantu oba okugenda okutta abantu bebagenda okubanga bajja bitundu bino wammanga. Abantu b'e Kasese, abantu b'e Bunyoro, Fort Potro, Bundi Bujjo, Mubende, Masindi, Hoima, Mbalala, Kabale, Bukonjo, mwenna buli muntu gwe bagenda okukwata nga tayagala nkyukakyuka oba yeemulugunya ku nfuga embi ya NRM ogenda kubanga ogibwawo bino ebyuma Janet Kembabazi byaguze ebina okuva mu ggwanga ery'amambuka ga Korea. Tugenze Moroto mu region ya Karamoja namwe ekyuma ekyammwe kyatuuse dda era ky'ekyuma ekyokuna
kino kye kigenda okubanga kimenya n'okukutula ensingo z'abaana abava mu bitundu bino wammanga mwenna abali mu northern Uganda. Ekikyuma kigenda kuba kikola mu northern part of Uganda. Bagenda okukwatira abaana n'abantu abatayagala gavumenti okubanga abajjawo. Ekirungi Karamoja experience nzeeko engeri gy'okuttamu abantu era nga twogera kati saa zino bw'otandika okubala population y'Abakaramoja tekyawero olw'ensonga babakola operation Lee ne batwala abaana babe bangi abattibwa abajasi ba UPDF ne babatta bangi nnyo ne batwala ebyobugagga byabwe omuli n'ente n'amataga gasinga obungi. Omukyalo ono ebintu bino abikola olw'ensonga nti baba bategeeza nti abantu batandise okutegeera nti tubakuba amasasi tuba tulugunya ne bakaaba ekiro abantu beebuuza baani abakaaba. So no ekita abantu kigenda koma okujja nga tusitukidde wamu okujja gavumenti y'omumpembe yo seriti bahabula otabasika mutano wakalekezi okuba nti balekerawo okutta abantu tugenze maaso. Era bwe twogerera essaawa zino njagala muwulirize bulungi nnyo. Bannayuganda mwenna mugenda kutandika okwerabirako n'agammwe nga temugawumbidde. Social media platforms ezimu zigenda tandika opromotinga Muhoozi Kanyarugaba ne radio stations. Nchiddamu mugenda kumanya nti kati tugenda mu lutalo. Mugenda kulaba nga TV radio stations n'abantu abasinga obungi mu Kampala bapromotinga Muhoozi Kanyarugaba nga president. Ekyo nabaganda ekive bannayuganda ffenna tuli basiraamu tutuuka mby'obufuzi tetuli ya mbizi. Embizi gye bayita Muhoozi Kanyarugaba twagiga nti tujja ggirya tugenze mu maaso. Nabategezezzaako ku buzibu obuli Nakaseke njagala butandika mangu nnyo ng'obudde bukyali. Bwe twogerera essaawa zino Nakaseke wafuuse kattiro nga abantu be Nakaseke abasinga obungi batandise okuva ku mataka gaabwe nga badduka ekibambulya. Nga musajja mukulu eyajjanga amunoonya obubuddamu gwe bayita Sula Ssemakula Sserunjogi naye ng'amanya g'amatuufu agamanyiddwa ye Minaani ne Kamege era ono yajjanga munoonyi wa buddamu. Nakaseke eno yeefudde kizibu takwatwako. Amenya ennyumba z'abantu n'atwala amataka g'abantu. Ono nno yeefudde kitala kubanga yatuuse n'okuba nti amenya ennyumba y'omusajja mukulu gye nabagambye musajja mukulu ng'anoonya n'owokudda talabawo. Kati singa obeera muntu mukulu era ng'oli mu nsi ogawumbidde ng'ono yekitaawo musajja Muganda ali ennyumba ye baagimenye wuuyo musajja Muganda kuba ekifaananyi musajja Muganda wuuyo omusajja omukulu emyaka 65 watuukira okubanga atunudde bw'ate mu nsi y'abajjajjaabe nga ni Kamege seyeyita Sula Sserunjogi yamenya amakaage ng'ate ono eyeyita Sula Sserunjogi ni Kamege musajja Minaani ni Kamege yamenya ennyumba y'omusajja Omuganda. Yiyo ennyumba y'omusajja mugitunuulire ku myaka gye 7 takyalina sere zigula nnyumba takyalina sere zigula ttaka. Omusajja Sula Sserunjogi ennyumba yagitunga musajja Munyarwanda yajjanga refugee ayina n'omwana ali mu parliament. Tugenze mu maaso. Yiyo ennyumba y'omusajja yiyo mwena mwagiraba ku mawulire. Kati awo sigenda kulwawo okujjako bategeeza nti bwe nabadde empita mu fayiro zange okubajjukiza kikye nali basuubizza okubabuulira obujulizi. Njala muwuliriza obujulizi buno bulungi nnyo obufa ewasali musale gye yateeka bifactory gye batulugunyiza bannayuganda. Njala mbiwulire bulungi nnyo mubitegeere bulungi. Buno obubaka buli muntu eyakolako gyokengere ku bubaka bw'abaana bali mu biyumba mwenda mubuulize bulungi. Kati musooke muwulize obubaka buno. Oliyo otya Mr. Lumbuye kensuubira oli bulungi. Kakati Mr. Lumbuye obaddeko awo ku live n'oyogera ku nsonga za factories eziri ekapeeka eyo. Ate era wali wayogerako ne ku information eyo wekapeeka eyo factories ez'abasale. Kakati nenjala nange nkuweeko waneeno kubikwatayokko. Kuba kati bye wayogedde eyo yabadde nga 5% ku bitekinga place kapeeka. Kapeeka abaana like abakozi babasiba okuva 2020 mu Gwokusatu. Era company neteekawo etteeka zonna eziri eyo ne zigamba oba okolera company za wano olina kuba nga ova waneeno. Bazimba waabwe ebiyumbayumba by'amangungu awo ne bagamba mulina okuba nga musula wano. Ate nga bwomanyi nti abakozi oluusi Uganda tewali mirimu. Kuba nange gye nali 2020 nali nkyali mu Uganda.
etubeeraawo nga tolina kyakuzaako okuba biseera byali bya covid nga tulowooza nti oba lockdown bwe zinaggwaggwako banaatuta ne tubeeramu eyo embeera 2020 naggwako ne tuyingira 2021 ne tubeeraawo nga naye ng'embeera erimu ebatusibidde omuntu wa bulijjo tasobola gibeeramu ebiwafo wetusula nga walinga ow'ensolo naye nga bba Abachina tebafaayo basale nga bajjawo awo kuba waliwo abakulira abakozi awo alinga HR naye nga abakozi bamugamba tugambireko abakulu babeere nga bakyusa mu mbeera oba batute nga naye tewali kikyuka so embeera yeeyo then na bino ebyotulugunya abakozi eyo batulugunya abakozi ekisusse kuba kati companies eziri eyo waliyo nga goodwill bako almost company zonna gundi yazo yemu working structure yayo yemu nti batandika okukola saawa 12 kitundu ezimu emwe endala zitandika kukola 12:05 endala saawa then ne munyoka saawa mu kitundu naye nga bakuwa sente mmeka nusu kakaaga ezimu zigaba kakaaga ezimu 15,000 then endala kanaana ate nga tewali kuwummula okola mwezi mulamba bw'omisinga olunaku tugeze oli mulwadde ekyo kiyinza okugobesa naye ng'ebyo byonna bitakinga place ekapeeka awo olaba era ezo companies ezo eziri eyo sinza zenyumirizaamu ziringa tocha chambers ez'Abannayuganda abantu babonaabonera eyo abantu bukyanga abakozi bukyanga lockdown zijja mu Uganda covid n'alabikako mu Uganda abantu bali mu like companies z'abasiba tebafuluma mpozi gyo wawadde information waneeno kubeggulo n'addeko ku live yo wadde oyogeddeyo ku byawa era abakozi bakedde kwekalakaasa ndowooza wabaddeko ababaddeko nga bakuwuliriza bakedde kwekalakaasa nga bagamba bakooye era tebakoze abasinga so kati tuwuliddeko nti balenda tunula mu nsonga zaabwe naye embeera yeeyo Mr. Lumbuye Abachina beeyisa bubi ekisusse wano mu Uganda kuba nze nga nkyakolayo wande bwali budde bwa kumakya abo Abachina balina n'amateeka ge bawaawo bawa shoot and kill oyinza okwebuuza kijja kitya okuba nga bawa shoot and kill ng'ate si b'amagye wande lwali lunaku lwa kumakya kati nga waliwo awo ebintu ebyali bibuze mu store awo byali bibuze kati Omuchina akwasaganya store ne banoonya ebintu nga tebabiraba naye waliwo omuddugavu akolawo by then nali ku night shift nga naye waliwo omuddugavu eyabadde akozeewo kati ne bamukwata nga bamubuuza ebintu byalazeewa naye nga it was like some kind of misplacement baali balina gye babitadde nga tebabulaba bulabi ne baleeta amajje awo ne baleeta ab'amagye nga 3 ne bagamba ono omuntu balina eyo ekiyumba mwe basibira abakozi tugeze omukozi bamuteebereza okuba nga alina kyabbye oba alina kyakoze omukozi ne bamugamba bamutwale eyo bamusibe emiguwa bamusibire eyo Omuchina n'atowa order nti bwagezaawo okudduka mukuba amasasi ate recently awo mugwokumeka mu January awo mugwokubiri kuba still nali nkyali mu Uganda era nga nkyakolera eyo company ya goodwill waliwo omukozi ye yali abikooye nga abasabe bamuteebaganye ye n'asalawo abuuka agende abuuka ekikomera bwe bamukwata nga abuuka ekikomera waliwo asikali Omuchina then n'asikali Omunayuganda kyebakola omwana bamumenya okugulu ne kumenyekamu ebyo omwana yali aveeyo bundi bujjo mukongo beeyo bakonjo bagwisi naye ng'aweeyo bundi bujjo omwana ne bamumenyamu okugulu ekirungi muzadde we yalina kasente ne babitwala mu mateeka awo ne babifutyanka biki kyawo ne bagamba bagenda naye ng'abantu bangi ne bagamba bagenda musasulira sente bantu bangi babeereddewo abantu nno bafiira ddala awo mu zi factories eziri eyo recently mu January ow'omwaka oguwedde ekyuma kyasalako omwana obulago
sino yo bana bangi baso waona abana ababula n'owulira nti omwana yabuze omukozi temukyamulaba yabuze ne tugenda owulira information waliwo abakola eyo mu zistore abagamba nti bamutadde basaddaaka abantu basaddaaka n'abantu eyo nti omwana bamusaddaase abachina basaddaaka abaana tugezeeyo buli mwaka balina osaddaakira ebyuma byabwe ebyo machines. So ye mbere taking a place mu goodwill ye mbere taking a place mu Uganda. Museveni yajjako ekapeeka mu 2018 was it 2019 nga tuse makati ne turaising complaints ezaffe twawayo complaints ezaffe ng'abakozi ne tugamba waliwo atukulira waliwo yali akulira abakozi ne tugamba banaye sente ntono nusu kanaana ntono okola okuva saa 12 kitundu ez'okumakya paka saa mu kitundu sente ntono kati eyo olupapula lwetwali tuwandiise ne balutwala ne bamutegeeza Museveni yali gyali ku factory eyo yali azze ngaze kulambula naye yawa speech n'agamba ng'omukulembeze w'eggwanga ng'abakozi ffenna tutudde awo kuba eyo kampuni ya goodwill yokka ekozesa abakozi nga 8 Museveni n'agamba nti omuntu atasobola kweya nusu kanaana adde mukyala alime era yawa order abachina nti temukolanga nsobi kwongeza bano bannayuganda sente. So ye mbere eri mu Uganda ye mbere eri eyo nawulidde olubyogerako awo neŋŋamba kensoke nkuweeko information waneeno kuba nze mbadde gye nkola paka we nakoowa embeera n'envaayo I just resigned nenga mbeera mbi abakozi babonaabonera eyo babonaabonera ddala. All right. Your closing statement eya torture chambers eziri kapeeka zemuyita factory nenga ate balina interest zaabwe eziri hidden. Kati nyenze kukyaba nyaffe banyinaffe abakola mu Buwarabu mu nyumba z'Abawarabu. Nina message njala mujiwuliza bulungi nnyo. Era njagala kampuni zonna ezitwala abaana mu Uganda mwebale nnyo omulimu gwomukola okufunira abaana emirimu. Naye muyina ekintu ekikusiki kyemutabuulira bannayuganda. Baana bawala ne baana balenzi mwenda bali Middle East njagala mulize eddoboozi lyengenda okuzannya. Njagala mulitwali nti eddoboozi kkulu njagala mulijjemu information muleme kwekubya mizimu. Kampuni nkiddamu ezitola bannayuganda banonyeza emirimu mwebale nnyo okukola emirimu naye mulina ekintu kyemutabuulira ggwanga kyemukola. Gwe mwana muwala ali mu nnyumba nga wafuna emirembe serezo zifuna tebakutokyalinga wera ndi gudu yisengalo mu maaso webaze Allah. Naye eriyo bannammwe abali mu mbeera embi, eriyo bannammwe abaafa, eriyo banna batamanyikiddwa gye baalaga, eriyo bannammwe nga baabula ku nsi baavaako nga temukimanyi. Njagala kusooka kubategeeza, njagala okwebaza kampuni ezitwala abaana bano nti mwebale kubanga eri abafunyeemu, eri abafiiriddwa, eriyo n'abafiiriddwa obulamu bwabwe. Naye eriyo ekintu ekikusike bannayuganda kye batamanyi kye njagala obategeeza. Era abaana bawala abakola mu house, abakola mu makolero, abali mu Buwarabu njagala muwulire ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo kubanga lino eddoboozi nzizembi ebintu bino zembyogera nga mulowooza nkola propaganda. Kati nafunyeyo kafulu akoze research ng'atambudde amawanga g'Abarabu n'okunoonya biki ebituufu ebiriwo era information nagifunye bulungi nnyo. Abayinza okumeza mwade mwagifunyeeko ne njagala ngibazanyire mugiwulize bulungi. Eno message njagala egende ku baana bawala mwenna abakola mu biyumba n'abalenzi abali mu Middle East mwegendereze nnyo muwulize ensonga zino wammanga. Naye nga nsooka kugamba nti afunye mu mulimu gw'obwa house galo obwa KADIMA weebaze Katonda nti oli mulamu. Naye abafuniddemu obuzibu nga mutuuse n'awaka ne mufa olw'ebintu bye babakola nga muvaayo tembimanya ekisookera ddala. Omuwala bw'asobola okukozesa naye ng'onootera okuddayo ennamba esinga obungi abaana ababawo obutwa mutuuka e Kampala n'omala emyezi 6 n'ofa oba n'ofuna obuzibu nga tokyasobola kwebeezaawo. Ekyo gye kiri kubanga baba tebaba bamanyi mulabye ebintu bingi nnyo mugenda boogerako. Abasigadde baba ne mission eri hidden nga temumanyi kiki bagenderera. Kati njala muwulize eddoboozi no mutegeere bulungi nnyo era kampuni zonna mumanye ebintu bimukola abaana ba Uganda njala mubitegeere bulungi nnyo. Eddoboozi no kandi bazannyire muliwule bulungi nnyo. Muganda wange nkulamusizza wenna gy'oli. Njagala kunnyonnyola ekigambo kafara era baganda bange bonna abali abazadde n'abo abali ku kyeyo nga gwe watambula butambuzi n'ogenda nti ogenze kukola naye nga tomanyi oluusi kyogenze kukola oba kukoleramu bakiyita ki.
naddala ng'ogenze mawanga g'Abawarabu. Amawanga g'Abawarabu gayina enkola eyitibwa kafara oba kafara system. Kafara system nga yenkola etegeeza sponsorship. Ekigambo kafara kitegeeza sponsor. Kafiru ye sponsor, then kafara is a system. Sponsorship. So that means omuntu yenna bweba sponsoringa nga bamusponsoringa okugenda akole, kitegeeza nti teyeesobola kweteekamu. Nolwekyo katumuteekemu agende atukolere. Oba mukiwulira bulungi? Katumuteekemu fe abamutaddemu ajja atukolere. Baakozesa ekintu ekyo nga baagala okubeera nti bamanipulatinga ensi eza Africa oba eziri mu Asia nga zifumbekedde obwavu ne unemployment. Olwo nno bo bakole business zino wammanga ezeekwese ze bataayolesa, era mu documents zaabwe tebaalaga nti balina intentions ezigenda okukola high level illegal businesses nga organ trade. Yensonga lwaki bw'ogenda mu GCC medical, GCC kitegeeza Gulf Corporation Council, amawanga g'Abawarabu agali mu lunondo olwa Gulf oba Gulf ageegattira mu kansi eyo eyitibwa GCC, nga balina amalwaliro gaabwe agali special. Gano nno ge malwaliro agakebera abaana abagenda mu Middle East. Wano mu ggwanga Uganda amalwaliro ago gaba encouraged, ege gakola gye bayita visa medical, nti omuntu waba atuuse okugenda ebweru asooka n'akola medical eyiye eya wano n'akebera ebisoboka, naye ate bo balina eri special gye bakola, era gwe tuweebuuza lwaki bakola ate eri special. Kye bagambye eri Uganda tebagyekakasa. Omuntu wagenda emulago n'akola ng'eriko just nti Mulago hospital nga n'ekigambo GCC tekiriiko, abatakoze. Omuntu bw'atagenda mu kakiriniki akali simanyi special kali eyo obusanga eyo side zeeyo munda omwo mu Bukoto ntinde eyo munda eyo nga kalina ba special doctors abadiri nga mu kwetegereza ebintu ebyo ebyenjawulo bye babaagala no qualifying saba balina okugenda ze bayita GCC medical centers, nga amakamane gano gonda gemawulira agatwala abantu ebweru gayisa abaana bago mu GCC naye tebababuulira. Abasajja bano bakola hidden business. Yesaawa tubabuulire oba tubaabye. Mu GCC tojja sangamu abdominal ultrasound scan, tojja gisangamu nti bagikola abantu. Ojja lwawo kisanga bakola balina ebintu features ze batunuulira ne baddira ono gwe batwala ne bamusaako obuzibe, naaba nga ali convinced n'obwavu bwe nakkiriza nti alina okugenda. First of all basooka ne bapikamu wano omuliro. Government programs zonna ezencouraging abantu okubaako, okubaako kye bakola ne bwe kuba musaala basobola okulinnyirira gundi biru nga eya minimum wage ne bagikotogera. Njogera abantu abali emabega wa programu eno eya kafara n'okukola obudde buno be bamu b'owulira abayencouraginga n'omukulembeze w'eggwanga ne bencouraginga na buli omu gw'omanyi nti alina potential oba okusalawo ku bintu bino bye twogera. Balina amagezigezi ge babawa nga batudde mu corporate meetings zaabwe eyo nga baba convincinga nti kiteekeddwa okukolebwa. Let us ignore the minimum wage, let us ignore oba try to pump levels of poverty. Basobola okutukwata bukwasi mu ssente ne bateekawo embeera ng'abantu bonna bawulira bakooye n'olaba nga buli omu ayayaana kufuluma. Kati bo bamala kikumamu abantu bonna baba baagala kufuluma. Naawe kenyini nyini ampuliriza era muli owulira oyagala gendako bweru Dubai, Bawarabu oba Saudi Arabia, owulira nga muli nga byokola tokyabitegeera, sente tezimala, buli kimu tekimala. So abantu bano basigala bapampinga that cycle nesigala ng'ebakolera. Olwo nno ne bafuutukayo ne organized trafficking systems nga ziyambibwako government nga bwebanga ministry ya gender teri mabega wa bino. N'amakampani agatwala abantu ebweru, let them come out and challenge me. Ne will tell us lwaki bwe baba batwala abantu ebweru
baba bakukuta naba job brokers ne bata involving abakozi lwaki abakozi tebalina representation eyo gye muteeseza bye muteesa so nolwekyo gwampuliriza njagala okunyonnyola ekigambo kino kyebayita kafara oba system gye bayita kafara gwagenda ebweru ogitegeere nti eri deep rooted ngeri era eri organized eri abasajja abakuba ssente emitwalo gya dola gye bakuba ku muntu omu owa kampani omu bw'afunayo omwana omu n'amukwasa omu bw'ati kuba bonna bakibagamba nga babuwazi license bamanyi diru zaabwe ezo ziri hidden mu baana baatwala n'afunayo omu yekka bw'ati amumala bumaze okugaggawalo n'atandikirawo obulamu bwe omwana omu n'amugenda ne basucceedinga ensigo ye ne bagimugjamu oba kiki kyonna ne bakimugjamu ne bateekawo lies onfuna bulungi eziraga nti ye omwana yafudde musirike musayininga enatural death ne basooka badireyingisa omulambo okudda gugenda okudda nga mwe mwevunda dda mwagala kuziika buziisi olwo minisitule negamba abakampani mwangu mwogeregeziganye n'abazadde abo baleme kukuba nduulu bagende mubawe ambulensi bagende baziike mangu kibi kyawongo tebakiraba so nolwekyo omuzadde atafaayo ku mwana we nga bamuzizza ng'afudde nti tugende tukebere gwe manya waziika dda atalina nsigo waziika dda atalina kiwanga kimu ku byo bakikola batya bakozesa system eri gye mbadde nnyonnyola eya sponsorship bakusponsoringa n'obwavu bwo ne bakusponsoringa n'obutaba na mulimu gwo ne bakugamba bo bagenda gukuwa naye bwe bamala okugukuwa n'otambula ne basindikira bano bannaabwe babroka oba agencies eziri e Uganda who are the workers the brokers to the masters in Saudi Arabia oba in other Gulf countries nga bano bakolera bali they are the ones to complete the cycle of kafara system oba kyetuyita modern day slavery nti babalina okubayambako bano abaami abali wano bemuwulira abamakampani agagalina license bebayamba kubali nti bano bebalina okukola manpower pooling eyo enoonya abakozi abo bonna abasaanidde okubanga bagenda ne babeera nga bayisa mu kisisitimu kyabwe ne bahoodwinkinga public nti mazima ddala buli kimu kiri okay era abaana bamwe bali safe mu mikono gyaffe kumbe mubo banoonyamu tebaba bangi nnyo mwaba abaana abagenda mwemu baba selected nga bo bakugenda kutuusibwako obwo obulabe bwe twogerako n'atuukayo ne bamukola obulabe ne bamubuzaawo mwe mwebuuza lwaki omwana ono bamuggyako communication lwaki atuuka okumalako contract ne bamukwatirayo ng'ate UN etugamba omukozi tolina kumugaana ku exit nga amaze okukolera lwaki babasibako exit visa eyo nno ye kafala system nti abakozi bano babakontrolinga okuva kagere paka ku mutwe nasigala abaana bamwe bangi bali mu bawalabu bagudde eddalu mu psychiatric centers because of this kafara system abaana bamwe bali mu buwalabu ng'okuba lwe yalinnyayo tomuwuliza esente azisindikira mu kutya abawalabu abo bakola ebyambyone bino balina scarecrow gye bakola babogoze batiisatiisa bakangakanga buli kiramu era abaana abawangaala nabo babamanyi bekambuwaza n'ateekawo embeera kugamba n'akuyetinga fear eri omwana ono paka lwamunafuya bw'amala omunafuya omwana ono ne bw'atuuka okubanga takutanafuya mwana yekka nammwe abazadde abanafuya ne bwe mugezaako okunoonya omwana wammwe yadde UN egamba nti omwana wammwe alina okubanga mumawuliza nga famire temusobola kumufuna bamukwata ne bamusalako ne balaga nti mulina bamanyira bo nga basindika nga busindisi ssente bafuna property olwo nno bw'amala okufa bakulaga balina kisystem kyebakuliyetingaawo nti balina okubaako engeri gye bakwatagana ne gavumenti zaabwe ezibayamba okutuukiriza bino kwekussa neya Uganda olwo ne bakulaga nti bakwataganira wamu naye ng'omuntu oyo amaze okufa bafuba okulaba nga bakukuta ne bateekawo ebibeera mbu system era kino system era birina kuba bwe biti era gavumenti egamba bweti kumbe munda abayaaye bano balina byebakweka njagala okulabula bannayuganda mwenna abali eyo mutegeere kubanga kino abaana bamwe abagana ne bakola bamu abazza emisolo ne giyamba eggwanga lino okusigala nga ate nakyo gibuzaabuzibwa abaami bano abatwala abaana bamwe babalangira envunza ne babanafuya right from home ne babalemesa n'akatono ke yandibadde ategererako wano n'asigala ng'alina kunnumba ng'atambulira mu mikono gyabwe paka bwe bamugusa gye bamwagala abaana bammwe abamu mu eno system gye twogerako eno system nnene kuba kati yava mu Saudi oba mu nsi ziri endala ezo eza Gulf Neranda connecting from Africa and Asia where they connect and where their agents okubatwalira abantu bano
kubatuusaayo. So kafara system mu bufunze etegeeza okusponsoringa omuntu fedeti bondage nti omusponsoringa n'omuteekamu bw'omutuusaayo n'omu-owninga n'omusa ku bondage. Bondage omuntu asobola okuteeka ku bondage kitegeeza olina okuliwa okugamba okurepressinga ekyo kyekye yakuteekamu alyoka akusonyiwe. Oba si ekyo okubeera nga akufunamu okukkiriza akufunemu behind closed doors. Mu ngeri nnyingi abamu ku bo the worst becomes extracting their organs. Nti olw'okuba akukontrolinze n'aku-owninga kati asobola n'okukwata ku nsigo yo n'akwata ku kyonna kyayagadde ate n'otaba wamubuuza ne bakuziika mu linnya lya natural death ne bakuziika mu linnya lya accident balangirira za accident bastaginga buli kimu ky'omanyi just oconvincinga mu abali eno abeebase mu Africa nti munaaya mwana nti yafiira bwerwe ate munaaya omwana yafiireyo nembeera nga mmwe muwaga gumu omwana bamuze tumuziike mwagala kudda budde kuziika buziisi naye temwetegeeza baani be muziika. Funa bulungi. So system mpanvu nga erimu obulyasa amaanya weewuunye abaana abafunye okusomoozebwa ku mirimu gye baba bali naddala ba domestic workers batuuka ekiseera ng'omwana oyo mutuufu agamba nkooye njagala kuddaka ekyo kigambo kibatama buli wayogera njagala kuddaka nga bamugamba leeta zitwakuteekamu sasula zitwakuteekamu kakati gwe nange njagala twebuuze sponsorship yawa gye bakuwa bw'olemererwa oba n'owulira nga tosobola oba nga toyagadde ne bakugamba sasula ze twakuteekamu liba bbanja oba eba sponsorship. Kati abaami abo olw'okuba bamanyi balina ebigendererwa ebyekwese bibagenda okumpulishinga ku the end of the contract bibagenda okumaliriza wakati awo mu contract oba wakati mu mbeera bwe balaba omwana ono yeekyanga gwe balinako ddiiru gye bagenda osindolinga kubanga bwetegereza kidini yokka egula $26,000 ejja $. Kidini embweti emala bumazi buno obukampani buno bumusanga mu Katanga wano e Kampala okwekulaakulanya within just 1 month ng'atuta omwana omu n'asucceedinga ne bamukola bye bamukoze kuba balina ekintu kye beekwasa batwala kirindi era bwe baba beewoleza bagamba abalala bali bulungi abalala bonna bali bulungi naye nga omu babiri basatu abo bo target era nga nkulayira wallahi bajja kufa n'emirambo gyabwe gituuka olusi obutaddizibwa emirambo gyabwe olusi gikomezebwewo babuzaabuzibwe paka bwe babaziika nga tafunye na postmortem. Funa bulungi awo njagala okukubira gavumenti eno omulanga bwe bemanyi nti yaratifyinga ku international labour standards ng'era ekkiriza nti mu butuufu waliwo eddembe lirina okuweebwa abantu etegeere nti abaana bano abatwalibwa ebweru bemutwala ne musosowaza ekyemisolo gye mufuna na buli kimu kye mufuna ng'abaana bano batuusibwako ebyambyone bino bwe muba temushirimu twagala abaana bano mubateeke ku board eteesa biki bye mugenda obakolera esalawo wa gye mubatwala babeere nga bali influential nnyo basobole okuba vigilant kwani agenda okubakwatako kwani agenda okukwata ku nsigo zaabwe babeere nga abaana bano basobola okujjukiza oyo atawadde munnaabwe communication asobole okubeera ng'ateekebwako communication. Twagala gavumenti etegeere nti bino tetubyogera mu mutima mubi twagala security y'eggwanga lineetegeere nti bino tetubyogera mu mutima mubi naye nammwe mulina bannyinammwe bali mu mbeera eno muze ma offices gaffe nga mutusaba obuyambi muli mu security naye nga bannyinammwe bali ku mawanga bakola ebintu bye bimu muyinza okuba omuzannyo temugumanyi nti bannammwe bennyini abali mu security be bannannyini makampani gano be bazannya omuzannyo guno mu gisisi be bazannyira abasajja ba gisisi okukola omuzannyo guno fe abagenzeeyo ababaddeyo tubabuulidde if you don't read enough to understand what we are telling you njagadde mbavuunulire kino kikube mu layman's language ne maama ali ekyannamukaaka ategeere. I did not want to cause the other strong words eziyinza okijjayo obulungi naye njagadde nkikunnyonnyole lwafuwe kafara system evumirirwa buli omu alwanira eddembe ly'obuntu. Lwaki Uganda esalawo n'etwala bannayuganda mu mawanga agatabawa ddembe ngamba liberties of association liberties to collective bargaining you know lwaki Uganda esalawo n'etwala abannayuganda n'ebateeka mu mbeera eyo olunoosanga minisita ng'agenda naye yeewugguusa mbu kati nkyaddeko Saudi Arabia nzize okulaba protection y'abaana bano bakaaba nnyo sitegera lwaki bakaaba okwo si kwewugguusa weewugguusa ki kubanga abaana babatwala mu kafala system okimanyi bulungi nnyo bali ku miguwa balinganga boona okwata omuntu n'omusiraamu mikono n'amagulu n'omusuza ebweru mu ddungu gwange omugambye nja nze nyina okuprotectinga teri mulala
kabani bwagezako nakukwatako ngwajja okutaasa tujja muvunaana lwaki akutaasa ffe tulina okukulabirira ffe abakutaddewo ffe tulina okukifaako ensolo enkambwe wezinajja ffe tujja okujja tukutaase naye ensolo enkambwe wezijja tobalabayo abaana be batandika okulajana nti bannaaye nfa boosi ankola kino kyabalimba tebaagala kukola baagala kudduka buddusi bagende tebaagala kukola kumba ogamba twalira ddala tuyisa mu kiryo kyange ne musooka nga muddira abaana ababonyebonye mwe ne muvaayo ne decision nti yakuba repressinga nga ne boosi abadde arapinga temumugambyeko ate ne mumurepressingira omwana omulala kyekyewuunyisa abasajja mmwe okubanyaga muli balyazaamaanya ng'olumumunoonyezaayo match egenda okuggusa kiri kyeyayagala bw'abanga wa blood group o nga mumunoonyezaayo match nga nayo mugisindika nti replacement is the only solution you have for the workers who are crying out in these houses under kafara system. Is that what government of Uganda can do? Bingi ebyokwogera naye obusungu tubalinako bungi njagala otegeeza security bino ebintu saagala muveeyo ate muntiisetiise enkya nti ku lw'okuba nayogeddeku ebyo ebikolebwa bannammwe mutegeere nti bano abantu ababonaabona balina ababazaala ababonaabona n'olunaku lwe tunaasitula ababazaala olunaku lwe tunaasitula ababazaala ne bajja mu maaso gammwe babanja abaana baabwe abo bemutunda mu buddu mu Saudi Arabia nawa ngeno bwe mukumamu omuliro wano obwavu bweyongera emirimu gibule bwe kimusho you antagonize every program of government until you make all of us desperate and then come to your hands namutandika ovuma abaana bali ebwera babonaabonera ku mawanga gye mubatunze nga mumaze okubatunda $1,100 nga mwegasoomu ne embase yammwe kuba naye efuna ate bakola kye bayita job order mumala okubatunda ne mutandika okubavuma envunza bakazi batuuba nnyabo ne bagenda ne beerekereza obufumbo divorce rate yeeyongedde abaana batuuse okuleka ekyo kye bateekeddwa okuba naturally ne bagenda babeere mu mbeera ey'okubonaabona ne mbasalawo bubatuuseko obulyazaamaanya. This has to come to an end. I'm telling you. Kitalo mabeere birumazaala atazaala tosobola kulumirwa kintu kino. Kitalo mabeere bino birumazaala atazaala tasobola kulumwa kintu kino. Njala kiddamu omuntu ayitibwa Kaddugala gwe muntu oligino omuntu owaddala Katonda gwe yateekako engalo ze n'ammalirako buli kimu. Kyova olaba Katonda abakuumidde mu mbeera y'obwavu ne muyitamu, n'abakuumira mu mbeera y'ebirwadde ne mugiyitamu, n'abakuumira mu mbeera y'okuttibwa ne mugiyitamu, n'abateeka mu mbeera ne mugiyitamu, naye ng'omuzungu tasobola giyitamu. Kati njagala mbagamba kiri ku likodi nti omuddugavu olinga emmotoka esinga okubeera ey'ebbeeyi mu nsi yonna omuli Lamborghini, Ferrari ne Bugatti. Abazungu bwe buno bu Toyota Corona Primo simanyi vitiz awo bazungu. Omuddugavu oli Lamborghini, Bugatti, Ferrari kubanga n'okulwala chances ziba ntono nnyo wadde mufuna ebizibu bingi. Kitegeera nti body organ yo emu bweti eri worth emitwalo egiwera 20 ate ng'esobola okukola n'okusinga body organ y'omuzungu omuntu yenna omweru kubanga eri perfect. Katonda yazidesigninga nga z'amaanyi nnyo. Kyova olaba bali muli katale bagenda batunda kubanga bagambye omuzungu vitizi Corolla Primo, omuddugavu oli Bugatti, Lamborghini oba Lamborghini mu bika by'emmotoka. Body parts za munobulamu bwamwe bwa bbeeyi nnyo. Ffe bantu abali complete human beings. Yensonga lwaki ne bwetunula ku mubiri guno kijja kubeera kizibu nnyo okulabako emisuwa ng'ogiraba kala yaayo. Tunuulira omuzungu emisuwa gy'osobola ogiraba nga gya green oba gya black. Gwe nowhere to be seen, you are tosobola ziraba kubanga you are complete human being. Abasigadde bonna bali half baked. So mufeeyo okumanya value yammwe y'abaddugavu
That's why batadeko buli mbeera yonna eyetaagisa naye tukyawangadde kuba Katonda bwatu yatutonda ffe tuli value nnyo eri obulamu bw'omuntu. Kati nga nfundikira katambi ka leero munna Uganda akyayagala obulamu bwadde onoonya ensimbi. Eriyo programu zenawulidde gavumenti n'abasajja bayo abagavumenti batandika okukola okutwala bannayuganda mu Asian countries n'endala eziri waggulu eyo. Buli nsi gy'oliramu ng'erimu akantu ke bayita sitaani oba Turkmenistan, Afghanistan, simanyi Pakistan kinga bakutwala nga house girl oba house boy. Don't dare. Nkiddamu, don't dare. Ebbanga lye bansiba mu kkomera mbadde n'abantu bonna ba buli kika bava buli kasi akalimu sitaani nga kakisimba n'ennyukuta sitaani ne bambuulira sisitimu ya slavery eriyo okutunda body organs yemu ku nkola nga batunde mmwanyi mu Uganda oba mu Africa. Abatandise okukola obulango nti batwala abaana Afghanistan, simanyi Pakistan, simanyi ludda wa simanyi okubatwala mu house girls bannange bagenda batundanga ovakedo ekyo mukitegeere. Nkiddamu omuntu bwagamba Dubai tsoke ne kasaba kutwala mu nsi eziri mu sitaani please don't dare kobere mulezi kobere muwala. Bansiba mu kkomera nabadde n'abantu bana bali mu nsi zonna Afghanistan, Pakistan, simanyi Kyrgyzstan, simanyi Kazakhstan, simanyi ani zonna bantu mbadde njogera bambuuda buli kimu ekijjo. Njagadde obbagamba ebintu bino ng'obudde bukyali muleme gwa mu katego kano. Temugeza ne mugendayo bagenda batunda mu organize mmwe mufe mulinnya eryokugenda okunoonya ssente. Don't dare. Don't dare. Temugeza ne bamwagala ssente. Bannyinaffe abali mayumba information mugiwulidde. Ebintu bino mbikola ku lw'okwagala bannayuganda si lwakuba nti sina byenkola. Mukama abere bannayuganda nga mmaliriza bannange tulina muganda waffe bamuyita Map Media. Map Media bambi mulwadde nnyo yeetaaga obuyambi, yeetaaga okulongoosebwa wiiki eno naye talina kasente, yeetaagayo akadde kamu n'ekitundu. Tetwagala kufiira musajja ono akoze bintu bingi mu struggle. So amanye enamba ya Map Media wonna please njagala munyambe mumutuukeko musobole omuwa obuyambi. Musobole omuwa obuyambi kubanga ali mu mbeera mbi yeetaaga kujjanjabibwa. Ayagala bagenda mukola surgery. Enamba ya Map Media eri +256 772 653186. Oyo muganda ffe Map Media abadde mu struggle ebbanga lyonna naye mulwadde yeetaaga kulongoosebwa n'essente kubula akakadde kamu n'ekitundu. Omuntu yenna asobola okuyamba Map Media please muyambe ng'omukubira ku ssimu eyo oba musindikira obubaka bonna yeetaaga kadde kamu n'ekitundu. Saabazira kisa mwenna abandaba musobole okuyamba muganda ffe Map Media ali ku 0772 65 31 86 go bayita Map Media. Please munyambe sitera kusaba ne muyambe muganda ffe Map Media alina obuzibu yeetaaga okulongoosebwa naye nga abula kakadde kamu n'ekitundu. N'ab'ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform please muinterviewinge musobole okulanga Map Media ono afuna obujjanjabi obusobola okusingawo bagende bamujjanjabe asobole okuwona tukyamwetaaga. Njiddamu essimu ye eri 0772 65 31 ye muganda ffe Map Media mumuyambe bambi asobole okufuna obujjanjabi. Yoyo Map Media bambi bulizi mukubire kesse musindikire message asobole okufuna obujjanjabi. Alina MTN yokka gye nina 0772 65 31 Map Media. Muna struggle ayagala ensi ye nenge ennaku zino takyakola okuva bava mu kkomera n'abantu bangi abalina ebizibu bingi nnyo bannayuganda. So nja kusaba bannayuganda basobole okuyamba abantu musobole okubanga muyamba Map Media n'abantu abalala. So no nja kubaza mwenna bakyali mu struggle please wetulaga wakambwe kankiddemu wetulaga wakambwe wano mubadde mu kyagambo simanyi biki wetulaga wakambwe wano okuva kati olwaliro okuyingira mu mwezi ogw'omukaaga. Njagala twesibe bbiri olumu terinywera twesibe bbiri ku ngoye 5 ebigenda okujja bigenda kuba bitiisa ebigenda okukola bigenda kuba bitiisa ne parliament mugimulaba egenda kubeera useless. Nkiddamu ne parliament egenda kubeera useless. Nk'ebyobufuzi bitabuse. So buli muntu yenna gy'oli please mufuwe okulaba nga mwambala ebyambalo tudde mu buto okulumba tutaase eggwanga lyaffe. Bannayuganda bannange kyekiseera nze ogwange ngukoze nkyagukola wendi sisobola kulya mu nsi yange lukwe
mukama 10 atakuumira mpeera buli awulidde tegeeza munno ne munyambe ku Muganda Map Media n'abalabe tago obuyambi njagala ne muganda ngo omulago njagala mugoberere waliwo gaigo bayita PTA Daily Stab njagala mugende ku page mu gifollowing abawo information abadde mu struggle tana gwatirira bawo tukano mukubidagala mutwale butabika bamusule eddalu n'agaana mugende ku page oyo omwana omuyita PTA Daily Stab mu gifollowing abira ne information abawo information mujja kutegeera abantu abakyali mu struggle n'abagivaamu mbabulira abantu abali mu struggle oyo omwana PTA Daily Stab ali mu struggle era yasalawo ne bwaba afide mu struggle tana kibabanja mugende ku platform zikyalinamu omulamwa essaawa zino tuli mu mbeera eyagala okuneggwanga mukole buli kimu ekisoboka buli asobola okufuna eddoboozi olyogere temukyatya kubanga eyatya okwogera yafa eyatya okwogera yafa neyayogera yafa katusigale nga tulwanira eggwanga lyaffe akutiisatiisa bulookinga todda mu kutiisibwatiisibwa batutiisiza nze okujja mu struggle no baali bankubakuba dda mu byobufuzi myaka mingi nnyo mabega kati bana kye basobola kuŋŋamba okujja kugamba tugenda kulwana mpaka ensi lwe neekoma mukama 10 atakuumira mpeera ne mbagambye mugoberere gaigo bayita PT oba PTA Daily Stab ku internet mugere ku page mu following abawonga information n'abala banja bali ku platform zibula bagazi kyalimu omulamwa tetukyagala nnyo mmale data nga temufuna information tetukyagala nnyo mmale budde nga temuwula information ekwata ku ggwanga kubanga mu Uganda tekyali TV egenda kwogera ku nsonga zaki ziyamba ggwanga amasomero bagokyeza bagamazeewo teri TV esobola kwogera bintu bino abaana abantu bali mu kubatta teri TV esobola kwogera ku bintu bino muganda ffe kakwenza abadde mu kkomera nga bamusiba TV tezoogera social media yokka yeyogera mukitegera n'abaana bangi abali mu makomera teri aboogerako TV kubanga bazisasula tezigenda kwogera bintu bino abantu aboogera ku kintu kino era mulane banabeefuza basinga obungi mu Kampala they don't care era national unity platform abakulembeze bali Robert Kyagulanyi Center bali mu kwogera ku bintu bino abala bali compromise they can't say anything kubanga bali mu system kati gwo buli platform yona gyosanga ng'ekyali ku mulamwa follow it era mubeereeko mutambuza information kwe yali aweddemu amaanyi njagala kuzzaamu amaanyi kyolwanira kituusa omusajja ayidde sirwala kimuggwamu amaanyi so mukama 10 atakuumira mpeera twesabire nga batugenda mu maaso mukama bakuume nkomye wano tujja kusinkana ku Sunday mbuli mbulange Mengo mukama bankuumire mbaagala nnyo mwenna nange munsabira mbaagala nnyo tusinkane ku Sunday mu bulange Mengo mbuli mukama bankuumire mweraba